Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Okwaniriza batata ab'oludda lwa Millicent niwale kutuzaalira kula. Twagala okwaniriza Saidi eya taata azaala Gat nammwe niwale kutuzaalira Densi. Amafu yeebazibwe. Twagala okwaniriza oweereza munnange oweereza bannange abali ku mbaga eno tubanirizeeko nabo. Twagala okwaniriza ennyo n'abayimbi baffe. Zambe tuona ataka kuuliza urusumba w'ekikandwa mukyala Prosper Kasule Mwami John Mbiru ayibyawo Bestman ndikupaniza perekeze abakyala omu n'abasajja tubaniriza Gadi embaga yawe yalikola buli likoli muzungu embaga yawe yalikoli muzungu kanisa ey'okusaba ekanisa ekyali tomuge yakafuna okusokata abagole era bwe bagola basoose bakafuna olukusaayo omuziki sagala kulya budde bwatambudde bayisawa mukaaga kandi mubafudde ddawano mwezi mukaaga 26 mukkirize mubite mubwawo. Twebaza Katonda abagasse awamu kaakano batwogerako nga omwami n'omukyala bafusha b'omwe. Twebaza Katonda akoze omukolo guno. Ani atandika obufumbo ani atandika obufumbo Katonda mwene yatandika obuki era Adamu bw'ali yekka n'atonda kaawa bamubeesebeese. Twebaza Katonda nti abantu bano bennyini be beesiimagana era balenda bagaali ng'abikula akagoye akabisi mu mukwano gwe nga essanyu lyaliko kitirivu nnyo. Embaga emu yagirawo ku mawulire ebitundu bya Uganda muno omugole omukazi bakutuusa ku kanisa ng'akubalira ng'akaba kuki kirabika baali bakase muki naye twebaze bano baasiimagana bokka era n'okujja mu kanisa tebakagiddwa. Bwensomye ebintu ebisoose negamba tukuŋŋaanidde wano okugatta omu omusajja n'omukazi oyo tukola okuki ne tugamba nti kigambo kya kitiibwa kigambo kyaki era gwali wano alina omwana wabengi ngawola kumwalule wala atula okuyimba oluyimba oba kiweewa mwalulirako oluyimba olwo baatagaliza mwagalire zamwagalena mukama yebasi naye ekigambo kino kyaki yakitiibwa tekiba kikwanira omuntu obutakikwata atamase kola ki kwegendereza era kiba kikwanira omuntu obutakikwata atamase kola ki ekisooka kulowooza zikiriza
nti mwasooka kulowooza nali ndaba mawulire nga nonyeza ku musajja ono gaali bwako ng'emulaba teyali namazi ati omuwala omuto naafuka omusajja omulema nedda teyali bwako ng'emukola ki naye ng'atabala mukwalo gw'ebbanga omubi ayingirawo ng'amaze otambulako emyaka bali bonna era nabuuza omuwala Vincent nemubuuza naye okakasa omusajja oyo tokyukekyukemu namugamba ekisooka omusajja oyo kaakano bwe kuba kutambula kolina omugema guluge ebisinga kwe maanyi ge onoobisobola nagaati musumba kyona kirowooza nadda ebbanga ate ne kiruddera okuwa mukama yebasi abaluganda abaana basinga obungi bayingira mu bufumbo nga tebasoose kulowooza oli nalaba omuntu nayegomba obwegombi kubanga alabye ng'abigula naganti oyo abigulya bamubuuza lwaki wamuwasa anti abigulaku ekalikwakakanya oli nalonakasa omuntu naga lwaki omuwasiza anti akyayina ettuku ate yebaga yebulira mu bbanga n'obubuuza bwenafuka stokisi kikyolosinzirako okubeera naye abantu abasinga obungi tufumbiddwa batuwasiza kubanga twanguyiriza buki olw'ekwegombobegombyo gwaki n'obubuuza nti lwaki bafumbira omusajja oyo omusajja yayogera bulungi olwo bwalifuna asinga n'ayogera obubi mukama yebasi buuza naye bantu bwolina eka tubuuza omuto buuze bwolina eka omwagalako obuuza abantu ajja kumubuuza ajja kuleetera ebisigo abooluganda nga tugatta abantu bano mu mutukuvu tetusaanye kuyingira mu kigambo kya kufumbiriganwa nga tukyamulisa obuki njagala mbategeeza ennaku zino obufumbo buweddewo mbadde nzijja wano omubulizi wange nzere mu motoka nategako WhatsApp TikTok manya avuga bakati n'akateekako baasika gundi yagasa ebigogo ekumi meka abasinga obungi omulabayoga kwekitagenda kukuwasa naawe jamukoleki abooluganda obufumbo institution yanjawulo obufumbo buzibu nnyo ate bwangu nnyo bw'okwesa amagezi agagobuki naye bw'okwesa katonda mwana wantu bwanguwa Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-26-73 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. ng'ateesezza bulungi nga yeekendereza muli ebigambo bino naye akikwata ng'atya ng'alowoozezza ng'ateesezza bulungi nga yeekendereza okola ebigambo ebyo owuliraga nti amaze emyaka 5 mu ki naye n'obalaba nnaku 2 naga nti omukazi mukoye omusajja mukoye kubanga yayingira mu kintu kino nga teyakoze eki mulimu n'okutya Katonda bwategeera okumanya wakola ki kulagirwa njagala okuyita mu bigambo 3 kwalagirwa bombi babeere batya basanyusikanenga mugende mubeere okwesanyuse bw'obulyanga ekikugwanidde muno okumulera kumulere bwekibala kibadde muno okutunaaza kutunaaze
mukyala kulinga mujjamu ki ngoddeeka ng'ogamba munno nga tabyagala nako n'okuba n'oyomba kyekazijyamu ki naye agambe bombi babeerenga bakole ki basanyuka nga bwe kibagwanira mugende kukola ebibasanyusa mukole bakola ki tofa ku balala nekola ebikola ki ekyo bikolagirwa abaana bazaalibwe nga twebaza Katonda mugendo kiyingiramu nga mulinawo lwabwe mukama yebasuka naye abaana mbakumbule ennaku zinale mbategeeza nga mbasomesa ennaku zino mu kanisa tufunye nnyo abaana abawala oba ewaffe batono naye makanisa agasinga obuli gasinga mu bakazi naye kyebasinga okusaba mukama kuba abasajja kuba baki era bweyita mu Kampala abaana beerenganga nnyanya beerenganga ki abasajja babuzi naye gaani agenda okutwala ekiigi ekyakuziba muki abaana tubakuze bulungi tubateeketeeke muki bulungi njagala okufulika n'ebigambo bino njagadde esabuni lyalyogiise bwebyo bye muyiseemu aye mutubyogera kubanga twangwiriza tubabuuzisa tigaadi olowasa omukazi oyo okuba mukazi gwo okubeera negano byakola ki nga bwe yalagira nagati mukumala obutukuvu onoomwagalanga onoomusanyusanga onoomusangamu ekitiibwa onoomukumanga mulwadde era nga muki ekigambo onoomwagalanga tekiri kyalunaku lumulikiza constituency onoomwagalanga abakwetete okwagala si kwa lunaku lumu kuli continuous okuba kaakano okutuusa okutwala okukola ki abooluganda ebigambo okwagala si kyangu era tulina omwakitegeera naye buli kiseera mwoyo mutukuvu atuyigiriza okuyigaŋŋana ono yazaalibwa walala naye wakola ki wakuzibwa walala nono yakuzibwa wa olina omutima mulala naye alina omutima muki naye olwaleero Katonda abagase mufuke omuntu atya mugabane entana kitya ebirowoozo bitya naye nga mwakulira walala kale tukusabira mukama ayinza binowekisa akubeere mubeere nga mwagalana mumulungi naki era musanyusaganenga musengamu ki musengamu ekiki ennaku zino abafumbo tebatesamu ki kitiibwa ewaffe mu Buganda omukazi akalakanako omusajja nga alina kyakola ki naye obuva ennaku zino bukyali mu kitiibwa bwafuuka bwa bibuuzo badaka kuno n'olya olaba nga bigenda biki kibuuzo ku ki era nemiraka iye emmereyo mwesengamu ekitiibwa abaana bwe balaba nga mwessaamu ekitiibwa bajja kulaba obulungi bwa Katonda n'ennaku zino abafumbo bayomba buli kiseera n'olwana nga alaba nakola ki taata noyogerera maama nogatinda wasaamu ekikino embweno ng'abaana bakola ki abaana gandi n'ataata afuma maama taata bajjayo okugona okuba maama amaaso g'abaki abooluganda okusobya kubaawo naye kooti y'amaka ali agimanyi mukama yebazibwe mwogedde bulungi bwekuleko omugalo mwesukire kubanga abaana baffe tebalaba kye batwala kyaki bakola ki era nze simenya mwana gwensanga ng'afukutusa obugambo obunene ekitwangali omwana simunenenya muzadde kubanga amereka babyogera omwana ogeyotya abantu abakulu omuzadde ogeyotya abantu abakulu ng'abaana bakolaki abaana bye bayiga ffe kyetuli namwe kyemuli ebitundu 8 ku 10 zobadde kakagulawo kale nga muli mufumbo mwesengamu ekitiibwa abaana naye Katonda ng'akulisibwa
agame olwokukumanga mulwadde era nga mulamu waliwo okumagana mulwadde kweno mukaba akutandikisizaawo gati bwona nga tebebera mu kukyalo olwo abasinga obungi mubona amala afuna obuzibu ng'abadde mulamu ng'otandika agesaafukuba mulema ayo si ye wange ate bwezira abakazi amu bafunamu kutooke bafunamu kuki n'okujoga n'ajoga osanga omwami yayose empale ez'omunda mukama yebasibwe kale tukumbagane kugira ki njagala bino ng'okuba mukumusebo kizitya onolekanga abakazi abalala nobeera naye ki yekka ennaku zonna zinaga muki balamuwenge njagala kubagizamusebo nga tumaze okubagatta mutukuvu mugende mukole obuzimbe bwammwe kakano omaze okusuubula n'okusasula okozeeki naawe omaze okulamuza n'okusasula okozeeki teri kuddamu kulamuza ennaku zino abafumisi gye bakola bwamala kugattibwa omutukuvu asigala kyakuba ku musimu ne balidde ab'edda ogenda okulaba ng'otandika okunoonya enjawulo akabaate k'enjawulo tekajjanga gye muli tubaagaliza okufumba obutukuvu obulimu essanyu era n'okuwangula mukama abeere nammwe mbagambe amalagira mu mwembi nga bwe mulina ku lunaku lw'entiisa n'omusango ebigambo ekyama emitima gyonna lebirabika omukumwe obanga amanye ensonga yonna engabe n'okugattibwa obulungi tuma mutukuvu ate atube kaakano gale waliwo ensonga ekwebera okuba innocent ono Millicent embaga nebena ebatokote tewaya Millicent waliwo ensonga ekwebera okugattibwa n'omulenzi ono gaali atimba batukuvu kubanga mutegeere ddala nti abantu abatagattibwanga ekigambo ekituufu ekyakatuufu tulagira tebagattibwa Katonda n'okufugirana kwabwe kubeera kwa nsonga ngenda kubabuuza God tushawo onowasa omukazi ono Millicent ayina embabazi okuba mukazi wo okubeera naye nga tobeeragira kufumba n'omutukuvu onoomwagalanga onoomusanyusanga onoomusigangamu ekitiibwa onoomukumanga mulwadde era nga mulamu onolekanga abakazi bonna abalala n'obeera naye yekka ennaku zonna zimulimala nga mulimalamu mwembi n'abalanga bwaitu Katonda nga ye mulezi wange Millicent ayina embabazi onoofumbirwa omusajja omugaatu shabo okuba omusajjawo okubeera naye nga Katonda beeragira kufuna obutukuvu onoomwagalanga onoomusanyusanga onoomusangamu ekitiibwa onoomukumanga mulwadde era nga mulamu onoolekanga abasajja bala bonna tobeera naye yekka ennaku zonna zimulimala nga mulibalamu mwembi so nyongera bajjukiza lwaki sibawo ate bafotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi niya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02
for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc. meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meetings zokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex